aliko kinana munana kuteze munana kyabassa. Olunaku olw'eggulo twayogedde ensonga eziwerako ne tugaa nti obuwanguzi obusukkulumu obuva eri Katonda bujja oluvannyuma lw'okugoberera amateeka agamu wamu n'okubaako by'osalawo okukola. Ne tugamba nti buli ky'oli olwaleero wasalawo okukifuuka ebbanga eriyise tekyakugwako bugwi. Tewali anenyezebwa olw'embeera mw'oli. Ky'oli olwaleero gwe wasalawo okubeera ekyo. Bye tuli olwaleero bye bintu eby'enjawulo bye tuzze tusalawo okukola mu biseera ebiyise. Emabegaawo wonna gwe by'ozze okola. Akati olwaleero ky'oli munnange Gwe Wakisalawo. Tolina muntu gw'onenya olw'embeera mw'oli kati. Tugenze mu maaso. Tolina muntu gw'onenya olw'embeera mw'oli kati. Ofaanana nga bw'ofaanana kati olw'ebikolwa byo, olw'endowooza yo wamu n'endaba yo ey'ebintu. Obuwanguzi n'okulemererwa byonna biri mu mikono gyo era bibaawo oluvannyuma lw'ebyo gwe by'oba osazeewo mu bulamu bwo. Era buli ky'osalawo olwaleero kirina enkizo y'amaanyi ku biseera bye bijja. N'olw'ensonga eyo buli muntu asalawo ky'ayagala okufuuka mu bulamu. Onaga nti nasalawo okuwandiika ekitabo kino ate ggwe n'osalawo okukisoma obusomi. Ye enjawulo yaffe. Nze nawandiika gwe n'osoma. Bw'atyo bw'agambye. Tugende mu maaso. Okusalawo kuva mu kwolesebwako kw'oba ofunye mu mwoyo gwo. Era okwolesebwa okwo kukuyamba okukukuuma ebintu ebisinga. Omuntu atamanyi gy'alaga ky'asanga kyakozesa mu bulamu bwe. Ky'ova olaba nti oli anywa nnyo omwenge ate gw'amanyi nti gwa bulabe eri obulamu bwe. Gw'amanyi nti anywedde mungi ate si mulungi eri ekibumba kye. Akimanyi naye ate n'agunywa. Oli n'afuuweeta segereeti ng'ate akimanyi nti segereeti wa bulabe ku mawuggwe. Akitegeerera ddala n'agenda mu maaso n'amufuuwa. Olw'ensonga nti tonnafuna nsonga y'amaanyi esinga mwenge ogwo, kyokka ng'ate ensonga eno eva mu kwolesebwako kw'oba olina. Wano osaanidde okukuuma ennyo amateeka ate n'okufuna emikwano emirungi egikuyamba okutuuka ku ekyo ky'oyagala. Tugende mu maaso. Tikale bye tusalawo okukola mu bulamu bisalawo nnyo ekifaananyi ky'obuwanguzi bwaffe. Okawuliddeako? Bye tusalawo okukola mu bulamu bisalawo nnyo ekifaananyi ky'obuwanguzi bwaffe. Enteekateeka ya Katonda eri obulamu bwo nnene ate yagimala dda. Naye kati ate ggwe oteeka okukuuma ebiragiro n'amateeka ge osobole okwekuuma okukemebwa wamu n'ebintu ate ebiyinza okulemesa okukutuusa ku kiri kye yakutegekera. Kino kitegeeza nti yamaliriza dda nga tannatandika. Kubaga nti kanze Katonda teri mulala alinga nze. Nze Katonda era ndaba enkomerero n'entandikwa nga tennabaawo. Era mmanyisa okuva edda lyonna ebyo ebiri okumpi okubaawo era ŋŋamba nti ekyo kye njagala kye kibaawo. Bw'atyo bw'ayogera Mukama. Tuli mu business tip olunaku olwaleero. Olunaku olwajjo twayogedde ensonga era tugamba nti munnaye nziramu okukiggumiza toli nsobi era lekerawo okwekubagiza n'okwenakuwaza mu mbeera yonna mw'oli. Olina kye wajja okukola ku nsi kuno era Katonda yateekateeka enkomerero yo ku ntandikwayo ate n'agikumanyisa lwakuba obadde toteekayo nnyo mwoyo. Naye mmanyi nti nzikiriza nti ogiwulira muli mu ggwe. Bwe wali omuto wayogera binene kyokka ne bifa ng'okula kubanga ensi yakubbako ebirooto byo byonna ng'ekulaga nti ebyo by'oloota bizibu nnyo si bibyo
era tobigwana. Tugende mu maaso. Kale olumu bw'olabanga ng'ekirooto kinene kikuume okigambeko abo bokka b'olaba nga munnange be basaanidde. Ate bw'ofunanga ekirooto ekinene teweepimiranga ku mbeera eyo mw'oli, kubanga ye eyakuwa yali amanyi embeera mw'oli. Manyi nti abantu be nazaalibwa nabo bayinza obutamanya kyendi kababe n'abazadde bennyini abanzaala. Engeri gye wajjamu si nkulu, naye ensonga eyakuleeta kye kikulu. Ekitegeeza nti Katonda yakozesa bazadde bo ng'emmotoka okukuleeta ku nsi kuno ng'olina ky'ozza okukola. N'olwekyo kye bali si kikulu, oba kye balina oba obalina oba tobalina, oba gye bali oba tebaliiyo. Katonda yakozesa bakozese okukuleeta ku nsi kuno. Kati oba baagenda haizulu, ekyo tekikyali kikulu. Kubanga Yozefu ne Mariya nabo baazaala, naye oba oli awo okuggyako malayika ye bye yabagamba, tebaamanya nti ono gwe tuzadde anaaba nabbi. Tuzaala mibiri, emyoyo giba mirala. Tugende mu maaso. Kale ekirooto kyo ky'olaba mu ggwe kyaggwa dda era kikyo wazaalibwa kukituukiriza. Naye olw'okuba weesibye olw'endowooza n'okutya, ky'ova olaba ng'okyali mu buddu oba okyali mu busibe. Mukwano weesumulule. Ta enjegereezo ez'obwongo ezinywezezza obwongo bwo. Goberera omwoyo kye gukugamba okutuukiriza okuyitibwako. Katonda yekka y'asobola okulaba entuuko y'omuntu, kaabe mutemu oba nga mulungi. Katonda akubalamu kinene n'okusinga ggwe bwe weeraba. Kale katutunulira amateeka gano ng'ebisumuluzo. Agamba nti ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka bw'omu ggulu, nga buli ky'osiba ku nsi ne mu ggulu kisibwa, buli ky'osumulula ku nsi nga ne mu ggulu kisumululwa. Olwaleero olunaku lwa kutaano njagala kusibirira ntanda eya business tip nti kintu kikulu nnyo okutegeera amateeka agafuga ebintu n'ogagoberera. Amateeka z'empagi ezifuga ebintu eby'enjawulo Katonda bye yatuteerawo okutambulirako mu bulamu. Twala ekyokulabirako eky'ennyonyi ezisaabaza abantu okuva mu nsi emu okudda mu ndala. Wali weebuuzizzaako ekigaana ennyonyi ey'okugwa n'etambula n'eva wano paka e China? Wali okyebuuzizzaako? Wabula mu kifo kyo okugwa, oba weefumiitirizako ku ngeri gy'esituka n'obuzito bwonna bwe zibeera nazo ne zigenda mu bwengula ne zitagwa. Ennyonyi evugibwa etya? Ennyonyi erinnya etya mu bwengula n'ebeerayo? Wali ozeekaawo n'okirowooza? Etuuka etya ku kkubo lyayo ku runway ne balyoka bagiragirira nti olina kugwa wano, ate bwetuuka ne bagisika nedda bweti, ate bwebuuka n'etuuka mu bwengula ate n'ebeera eyo ng'akapapula? Ennyonyi ekikola etya? Embeera eno yeefaanaanyirizaako embeera gye tuyitamu mu bulamu. Waliwo ekiseera w'otuuka ng'ebintu byonna bigaanye, ng'oli mu kusoberwa. Ffenna twebuuza, nva ntya mu buzibu buno? Nva ntya mu bwavu era naabeerawo ntya ku kino ekiguddewo? Ekibuuzo kino kifaananako n'ekibuuzo ekigamba nti ennyonyi ebuuka etya n'ebeera mu bbanga. Katukomaawo olwaleero.